Sawa zigenze okuwera 2 ez'okumakya abasodokisi nga bakungaanye dda ku lutikko yaabwe eya St. Nicholas Namuŋŋoona okwetaba mu kkubo ly'omusaalaba. Bano babadde bakulembeddwamu Ssaabalabirizi w'aba Orthodox Geronimos Muzeeyi ng'asoose kukubiriza bakkiriza okukulembeza okwagala mu bulamu bwabwe. Obulamu obujja bwatuleetera Yesu Kristo era nga bwe butuufu era nga buyinza okutununula ffenna. Kwe kulaba nti tukulembeza okwagala kwa Katonda mu bulamu bwaffe, mu famire zaffe, mu bukulembeze bwaffe ne mu ndowooza zaffe. Oluvannyuma bano beetadde mu ddene okwolekera ku kisaawe kya Old Kampala wakati mu kukooloobya ennyimba z'amazuukira. Ku ssaawa nga 4 ez'okumakya batuuse ku kisaawe kya Old Kampala. Abatambuza ekkubo lya musaalaba batubuulidde essanyu lye bawulira okutambulira mu bigere bya Kristo. Kuffe eno y'embaga enkulu mu Orthodox Church, awo kufa okubonaabona n'okuzuukira kwa Mukama waffe y'embaga Ssemabaga, era okwo kwe kutegeeza kw'Obukristaayo bwonna singa Mukama waffe Yesu Kristo teyafa osanga n'Obukristaayo bwonna tebwandibaddewo. Ekifaananyi kyenfuna mu kutambuza omusaalaba kindaga nti nange negasse wamu ne Yesu Kristo okutambuza guno omusaalaba, era I feel exactly what happened to Jesus during this period. Kulya bulungi nnyo olw'okuba nga nyambyeko Yesu okusitula omusaalaba ku lunaku luneeno, era kinsanyusizza nnyo okuba nga muyambyeko. Bano batubuulidde omulamwa kwe batambulidde ogw'okwefumiitiriza ku kubonaabona kwa Kristo kwe yayitamu okufiiririra abalala. Kindaga nti nno Yesu yatufiirira ku lw'ebibi byaffe tusobole okuyingira eggulu. Nange kindaga nti ku nsi kuno eno nina okubeerawo nga nnyamba bannange nga ye we yatufiirira. Tulina n'okwewaayo eri abalala tusobole okukola ki? Kwegamba okweteeka mu ngato zaabwe. Okutambuza ekkubo ly'omusaalaba gwe gumu ku mikolo egikulemberamu amazuukira ga Yesu Kristo. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.